Olutalo olugenda maaso ate luli mu magye baganda bange mikwano gyange nyongero bajjukiza nti bannamagye abamu baganye eby'omukulu ono okubaduumira era bagambye tebagenda kukkiriza n'ekyo Mwami Museveni kye yakoze ekyokulonda mutabani we okubanga yaduumira amagye bagambye nedda tebayinza kukkiriza jjoogo lino genda maaso okubanga batambula nalyo era nga muganda wange mukwano gwange kyennyinza okugamba n'okutegeeza nti Mwami Museveni ayinza olowooza nti ebintu ebimu abikola mbu ategeera naye tulabanga bigenda muzabuza mabega era nga tumusuubiza mwami tebuhabulwa n'akabinja ke nti byonna abikole abimaleyo naye akaseera ke kagenda kujja agenda kukifuuwa nga akizza munda baganda bange ffe twabagamba ebintu ebimu twabyogerako naye nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye Mukulu Muhoozi Kanyirugaba n'ebigendererwa bye bannamagye abamu tebagenda bikkiriza ffe twongera obajjukiza era ng'eggwanga timusigale nga muli strong musigale nga muli wagumu mumanye nti ekigenda mu maaso weewaawo bino bigenda mu maaso n'okukolebwa naye ffe ekigenda mu maaso tukimanyi era nekitwagala tukimanyi ate nga tukkiriza nti tujja kituukiriza newe banaakola batya Museveni ne bw'anaakola atya Museveni ne bw'anaatusibako atya mutabani we ne bw'anaatusibako emyaka 8 emyaka 10 bannayuganda tebagenda mukkiriza bannayuganda tebali mwaniriza bannayuganda tebalikkiriza Muhoozi bafuga ekyo Museveni kitwagala amanyi n'ekyali kitwagala mukulu Museveni ategeere nti lino eggwanga lya bannayuganda lino eggwanga si lyonna mutabani we nga bwe babirowooza oba nga bwe bali mukola nti bo bajja kutuula eyo basalirewo bannayuganda bonna ate maama bannayuganda batalinaako bwogerero abateeyogereko bannayuganda batavayo okugamba nti nedda kino tutwagala nino tukyagala kale mwerowooze nti mugenda bafuga ng'abasiru naye ffe tubalaba era ne byemukola tubiraba ate n'okuba nga tutunudde wamu okulaba nga tutereeza eggwanga tusuubira nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lw'abannayuganda n'eggwanga lino era ku lw'eggwanga lyaffe tugenda kufuna ekituufu kye tulina okufuna obunkenke bungi tukimanyi era buli kimu bakikola nga bakikola tumala mu maanyi tuwuddiisa tujja ku mulamwa niffe tusigale ku mulamwa tumanyi nti tujja kufuna ekituufu nga bannansi era tusuubira nti bino bye bali mu kukola si y'enkomerero wano si we wali enkomerero yaffe tukyalina olugendo lunene olw'otutambula ate era tukyalutambuza ebbanga lyonna bano lye bali wano si ly'enkomerero so munnayuganda mukwano gwange naddala gw'abadde aweddemu amaanyi toggwamu maanyi muganda wange yongera bwongezi maanyi twongere okutambula tutereeze eggwanga lino eggwanga lyaffe tetukkiriza abo bantu baaluba tugenda mu maaso nga balijevuna nga balimalawo twongere mu maaso n'okulwana tujja kutuukibwa tuufu gye tulina otuuka mwebale nnyo bannamagye mwenna abasitudde amaloboozi gammwe ne mugamba nedda tetugenda kukkiriza kano kamanyiiro era ekimala kimala abasajja balina okukunyiga kkiriza obagaana ekyo nkigamba olwayisitolewo n'ebigenda mu maaso Museveni essaawa zino mbagamba ebigambo bino bannayuganda si mwetegefu kutwala kitabani kye mu kalulu era tekiriiyo Museveni pulaani ze zonna zaabala ziri bwe ziti era nsaba meseji eno ow'ekitiibwa Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu mukama wange ogiwulire Yoweri Kaguta Museveni essaawa zino abala ebintu bino wammanga yalooze kabinenti eno Balamu mu Muhoozi project yalonze abantu 5 n'abateeka mu kabinenti ye n'alonda Lilian Aba ow'ekitugumu n'amuwa Minister of Refugees biki ebyo Balamu n'amuwa naye ekifo Aluna Kasolo n'amuwa waliwo no Kyebazanga n'amuwa owulira bulungi nga gye buvuddeko n'omuwendo gw'abaminisita obatunuulira abasinga we babadde Museveni essaawa yonna agenda kufa go ge mazima kuba obulwadde obumuluma tubumanyi era Yoweri Kaguta Museveni essaawa zino tabe babalimba nti akulembera eggwanga Uganda njagala muwulirize ebigambo bino kiki ekifuula pulezidenti omuntu abamu temubitunuulira era abamu mubyera
Bakalabidde Muhoozi atambula ne convoy ng'ey'obwa president. Muhoozi awa kitaawe n'amuga awandiika bano be twagala n'akyusa buli kimu. Kati kitaawe yagenze mu magye. Bwe yatuuse mu magye n'ajjayo Mbadi n'awa mutabani we nti gwe okulira amagye. Ne mutategeera kye tugendako, kye tulina okulwana. Era nga solution olwayo ngenda gibawa. Kubanga bino abamu babiwagira. Abamu bali ku opposition tebasobola kubyogerako. Bino ebigenda maaso ogenda otunuulira abasirikale wansi, ab'amagye wansi, bonna bataddemu Banyarwanda. Bataddemu Banyarwanda babaleeseze nabanyumiza obuvubuka obwankwata. Lwe bansibanga ngenda ne chairman Nyazi nga bavubuka Banyarwanda bamu tebamanyi na lulimi Luganda. Bino ebigenda maaso muno bati mau project baziwagira. Ojja kusanga mu FDC project zino baziwagira. Era balamu okumanya bamusetinze mugenda kuwulira byagenda okwogera. Agenda gamba kyensookerako muwulirize narrative. Kyensookerako nga owabavubuka abasiba abasibibwa oba wa Nuupu oba waki bagenda kuteebwa. Era tekibeewuunyisa nga kooti eddako nga aba Olivia Lutaya babatadde. Njagala owulirize bulungi. Omunyarwanda ali mu kupenetratinga kutufuga mu bumbula. Museveni apulantinze bamuhoozirizimu buli sekita, buli kibiina kya byabufuzi, buli cultural institution. Bw'abanga Museveni asobola okulonda eddebe essawa lino n'alifuula minisita, ekyo nze mumiraasanafu si kyewuunya. Naye kyesinga okunakuwalira ku opposition ya Uganda kwe kulaba ng'ensonga eno tugitunuulidde, n'abakulembeze b'ennono tugitunuulidde. Bano baseggona baalyanga ssente mutogikwatako, najja mu kamera n'agamba temugikwatako, n'agenda ku kyadono n'asayininga $5,000,000 n'azizza ewaka. Mwe ne musigala mu kubonaabona, ne musigala mu kweyaguza olujjo. Gwe soko essuubi ly'obadde olina mu Mathias Mpuuga, okwagala kw'obadde olina ku Mathias Mpuuga, bwe kibanga Mpuuga gwe mumanyi abadde ayogera engero, Muhoozi n'agenda e Masaka, Muhoozi n'akuba laale nga basitudde abantu bajja Ssembabule babajjeewa, Mpuuga n'asirika deputy president wa Buganda. Ne bwe yali gavumenti alina obutakkaanya n'ekibiina, waakiri alikoze statement nga musajja mukulu n'avaayo ku leediyo, ebintu bigenze e Masaka ne bitambula ag'Akatonda mu ggulu, tewali mubaka ava mu ggulu eta Masaka yayogeddeko Muhoozi. Kati ani agenda osomesa bannayuganda? Ani agenda obbuusa bannayuganda ng'ababaka basirise? Bwe babaleetera emiramwa ku CBS, bwe babaleetera emiramwa ku TV, beebalamu ekintu ekyo. Museveni essawa zino alinga eyabaloga. N'osanga ebivubukavubuka biri ebabyambazza mu t-shirt babiwadde emitwalo 2 bigoberera. Muhoozi talina kalungi kagenda kubateekamu. Alinga kitaawe, omutima mubi. Kitaawe abadde atirigulumbula abantu abatta nga ye atunula butunuzi. Era naturally Muhoozi omutima gwe n'omwoyo gwe gwa bukyayi eri Buganda. N'osanga Muhoozi tayogerangako ku Luganda. Kinoonyereze olowooza lwaki? Muhoozi Kainerugaba sima Kainerugaba za Naleero yabadde Masaka, gwolowooza ki Oluganda talwogera? Mwasazeewo
mwabakulembeze mutunde Uganda muri mukwebuzabuza sente muzirya mwabatukire Masaka nga muloza muri be Masaka nebisirani mwe okubona abona kwe mwole gendo okwolesa eggwanga lino bwe tutalwana kwa maanyi Muhoozi kaine Rugaba nono Janet Museveni waliwo bawulidde nga boloza Oluganda tebadde tebabiraba ne basalawo emitima gyabwe gyakyawa Buganda emitima gyabwe gyakyawa kati oli bwe njogera ebigambo bino noddawo ne weebuzaabuza we tulaga wabi Muhoozi essaawa zino bamutadde ku bwamagye Museveni by the mbagamba Museveni kyabala kye kino era kye baateesezza ekisooka tewagenda kubeerayo kalulu ka 2026 ku bwa pulezidenti ako tekaliyo bagenda kulonda ababaka ba Parliamentary eyo piraawo tegenda kufuna ekibiina kyabwe kya NRM kigenda sigalawo bwe bamala ababaka be bajja okulonda nti Busoga wa bagende mu Parliament gye babalondera president wa Uganda ne adda ku bwa leader of opposition ebyo nga biwedde Museveni bamupulaningira yabeerewo kati okumanya emyaka gy'alimu anaatera okufa n'ebigenda mu maaso awo wakati mu ekyo ekisanja nga kinaatera mutabani we awambe mutabani we bw'amala okuwamba myaka 5 sima emergency sima kooti y'amagye wano biki bye bigenda mu maaso era bamuwozirizibwa abali mu opposition bwe mutabakuba abamu bali ku mwanjo nga tebasobola kuvuma Muhoozi era ojja basanga nze saagala kudda muntu atunanaagirako nti bannaye ebintu bitwale peaceful ekyo tekigenda kusoboka we tulaga tekigenda kusoboka we tulaga mu miransanafu zaayogera bw'obanga watunudde ku Museveni byali mu kukyusa byabalaga era ne musirika Bannayuganda ebintu bitandika bityo bigenda okugiranga nomugamba bannange kati noono yaliko kubanga mwakkirizo bakulembera mwakkirizo bategeerera ono gwe tulwana naye muyeekera kati buli kimu akikola munnange ne bakyogerako ku mawulire ne munnaddiini tewali abayasobola kuvumiriza saaki religious naye nga bw'oba otunula gwe Munnayuganda ndaba laba Mpuuga ayitiye obuyivu bwe okusoma kwe omukyala gw'ayina n'abalongo ng'abayina Mpuuga Muhoozi n'agenda e Masaka n'asirika Mpuuga Muhoozi n'agenda e Masaka nefuula mbu ali mu kyesirikidde munnange ali ku lutalo lwa miliyoni 5 era ne bavaayo ne bakola statement nga bakakasa nti bakansala abaagize Masaka bannupu nga ne ku mawulire bakyogera kati mwinaani waliyo omubaka Juliet Kakande naye n'asirika n'atakyogera Abedi Bwanika mukimanya akolera gavumenti ya Museveni bano bajja okubakakkanya era tulina okwegendereza nnyo buli kimu ekyogererwako tukyegendereze ne bw'abaani tukyegendereze mbagamba we are going to suffer right now Muhoozi ne banne mission ey'okutta abantu mu Buganda weeri mission ey'okutta abaana baffe mu masomero weeri era egenda mu maaso kavatili mission ey'okutta Bannayuganda manga ga Buwarabu weeri ekoleddwako ennaku zino abaana abawala battibwa naye amawulire tegaagala biraga Munnajjanankumbi weeks 2 emirambo 3 gyagudde nze ne batta sister wange mu kikajjo baamutemudde bino byonna ebigenda maaso
naye ojja kusanga be batta baganda bamuleepinze abasiiga obulwadde bwa mukenenya weebali naye ng'omwana akikola mwana wa munyalwanda Mumiransanafu bw'ayogera asosola abanyalwanda oyo mubi era nina kye nazudde kye tulina okwegendereza ennyo bwe tuba twagala eggwanga lyaffe lino Uganda okulinunula. Mbagamba Museveni yalonze be yalonze naye twogedde nnyo okwogera tekugenda kutwala Museveni ge mazima okwogera obwogezi kiriza obagaana tebabalimba tewali mirako Katonda gyagenda kutukolera tewali mirako Katonda gyagenda tukolera mu kaseera kano we tulaga bannabyabufuzi bwe bamusuubira mirako nti tugenda kulonda akalulu bwe tumala okukalonda tudde ewaka Museveni atuwa obuyinza eyatuloga atudde n'amagulu ali mu kulatta mpulira obulumi ng'essaawa zino ku discussions eziri ku TV ne radio ezaffe nga ziri mu kutunda muhoozi ate zikube Kyagulanyi zimuteeke mu ttaka n'osanga omusajja nga yayita muganda ng'omutunulira n'omubuuza naye ssebo bajjajjaawo bana ettaka lye baalekawo erintu eririiwo bakiwadde embizzi bakiwadde bugulu bwa mbwa kawunga kisiruwadde bw'abanga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga asobola okutunda eggwanga lye kati ne webuuza ate ono ali e Masaka omuntu w'owansi kyannamukaaka baganda bange nkimanyi mutaddemu amaanyi mu struggle kimanyi mutaddemu amaanyi mu revolution eno era mwagala Museveni agende naye tukozesa amaaso n'emikono n'amatu abamu tusazeewo tukozese emimwa gyokka awo tulimba kubanga nze ntunuulidde omanyi kati otunuulidde otulaba Museveni essaawa zino otunuulya baminisita baalonda generation ya Muhoozi oyo Anita Amongi essaawa yonna bamuggyawo tayeebwa yali eno wansi tayeebwa munyalwanda kati nja balaga Uganda ensi abasajja baagitunda dda abalala tebabyogera nako batya okwogera ne ku banyalwanda neze Miransanafu n'ekyawa kyawadda wuliriza bulungi tayeebwa ye deputy speaker of parliament musajja munyalwanda kiriza obagaana Amongi omuswiba guno okugenda mu maaso mu parliament gulina okumukuba ekigwo kati Museveni yejja n'atusoma mu bwongo n'agamba kaakati ffe katuzimbe structures zaffe bo badde eri boogere bwogezi era gwe weebuze Museveni biki ebimutiisa omuntu ekimutiisa kye mulina okukola bwe mulabanga ebintu tebimutiisa ebimu eyo mubivaako bw'abanga atufuza emyaka kati ali mu 36 nga bampuuga kwejja emyaka 36 babaddewo era nga babitiibwa n'abala ne bakaddiwa essaawa zino ani atakimanyi nti abanyalwanda bakutubadde ku bannayuganda oli ajja kuŋŋamba Katongole toboogerako baatuzaalamu nga ffe tufa ffe nga batutta ng'abaffe bali ku mawanga era Katongole toyogera ku nsonga y'abanyalwanda awo mulimba era mbagamba essaawa zino natunuulidde Museveni nga takyakweka ng'abategedde nti bano bali mu kusaaga
Museveni yatunula n'agamba baani abayinza okulemesa ono mutamivu wange basipirya likitolwanga ne babatta naffe abakatuliki ne tukuba mu ngalo Nabbanja n'aleeta ekisawo kya ssente e Rubaga waayitawo by the way yaliki nga Ssaabasumba Lwanga yakamala okufa Christmas eddako nga bakiseetinze mu kamera n'azibala M235 Lwanga nga omubiri gwe tegunnaba nakuggwerera mu ttaka. Bakadde bange tuli mu lutabaalo luno naye tulina okugaziya ku bwongo. Bangi batunulidde bifo bano bali mu kwenyweza 50 ya master plan ya Muhoozi eri mu kuzimbibwa. Bano simaba ereru baani abo bose agenda bajjawo ereru bamuggyeko kati mu magye agenza aleta kambalage kambasomero manyi mwe temubisoma temubimanyi abamu ekyamukirira bukyamukirizi ebyo tebitiisa Museveni. Katwaga tudde mu reality tuve mu by'okukyamukiriza bannayuganda tukole kye tulina okukola okununula ensi yaffe. Bwe kiba kyetaagisa kufa abafa tugende abasigalewo batusigalewo ku lw'obulungi bw'ensi eno. Wuliriza bulungi kati nja basomeramu kano abamu temwakategedde kati njagala owulirize. Museveni wano mu magye akoze bw'ati appointments and promotions 21 March 2024 agambye General Wilson Mbasumba the appointed Minister of State for Trade in the Tweyanziza nnyo omukulu Katongole webale kusomesa ggwanga webale kuwa kulabulako ate era webale kusekerera abo abadde balowooza mbi bakola bikyamu kumbe bye bakola byonna bakola bifu bali mu nsobi kwe bali okutambulira n'olwokuba nti tebaagala kuwabulwa tebaagala bagamba kintu kituufu era bakyagenda mu maaso n'okwerowoozesa nti kye bakola kye kituufu kumbe buli kimu kye bali mu kukola bali mu kikola mu mbeera ey'okumenya amateeka. Naye nga bo bannayuganda tukyaliwo ate era tukyali bagumu ate era tusuubira nti eno si y'enkomerero tugenda mu maaso n'okutambuza eggwanga nga bwe lirina otambula twakigenda kati bw'otunulya Mbaddi amutadde mu Ministry of Trade General Muhoozi oli Muhoozi David naye yali wa magye ne namufuula minisita. Njagala osooka otunule minisita ebifo Mbaddi yakolanga ne Muhoozi gundi mu David Muhoozi yakolanga ne Muhoozi kati najja wano wansi n'akulaga Right General Peter Erweru appointed senior presidential advisor oyo gyagenda ofunira akatwake mumuwe emyezi 2 Erweru bamuwadde bwa senior presidential advisor eyatta abantu ekaseese ali kati Muhoozi bamutadde wali atandika otunula azimba amajege tyani ow'omutwe omunene ono bamuteeke ebbali ani ow'omutwe omunene ono bamuteeke ebbali era najja n'akulaga nti Right General Samuel Okidingi appointed Deputy Chief of Defence Force. Ono Samuel Okidingi bwateekako Okidingi si wengulu Okidingi si wengulu. Museveni bwe yajja wano kati Abanyarwanda be bajjeeri abamu babatuuma n'ag'engulu nti gwe Okidingi Mike naye ng'olulimi tasoba ddwogera igwe Kaweesa
nga tasobola dwogera. Be bano Abanyarwanda betubagamba abatuukira mu Masaka. Era wuliriza na kino. Niwabeerawo Major General Leopard Eric Chanda appointed defense attaché. Leopard Chanda mummanyi ye yali akulira SFC era nga basoba ne Muhoozi. Kati mulabe ekigenda mu maaso. Mwabali mu opposition nga muli mukulya ssente, muli mu kweyagala, mukozesa bigambo bugambo. Kati reality kuba sijja kukkiriza bannayuganda tukuba buswanyi. Ke kaseera tuzuukuke naffe tukozese ebikolwa. Wuliriza video sister Rose Michael kutumiddeko mukama wange. Wuliriza. Kati nalonda Major General Jackson Bakasumba appointed Joint Chief to Staff. Abo bonna mujiji. Bonna mujiji wuliriza. Nalonda Brigadier General David Mugisha oyo amupromotinze aina kaabala. Era mu bbanga eritali maaso no Muhoozi amutaddaawo asooka scrutinize atereze amagye. Bw'amala otereza amagye amuteeke waggulu amuwa vice president. Yensonga lwaki aleseewo Jessica Alupo. Essaawa yonna mujja kuwulira maaso eyo ng'abagamba amulonze nga vice president. Kuba takyaswala ekyo kyo balamu baakimuterereza. Era nammwe ne mukkiriza ne musirikira mu mayumba gammwe temusobola bikuba ne bampuuga ne batunda eggwanga lyaffe misana. Bampuuga ne basalawo nti ekyo kikoze eki kiwedde. Era njagala President Kyagulanyi Robert Sentamu message eno ngimuweereze bulungi. Mukama wange President Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine mu NUP bangi tubalabye abakolera Muhoozi project directly ne indirectly. Era abamu ensi nebalaga mu kaseera kano ne n'abalala ensi tennabalaba. Era muvuzi z'abantu nsaba bannayuganda muzitunuulire. Ogenda kulaba abantu abasinga ng'engeri gye basabikamu ekintu kya Muhoozi baalya dda akasente kaabwe. Era abamu n'okubeera ba opposition leader ku mulembe gwa Muhoozi bali mu kuteekateekebwa. Nze njogera n'abaana b'amawulire, njogera ne media fraternity. Ne bagamba oyo. Era temwewuunya mission ey'okkuba Kyagulanyi mu Buganda ne mu bitundu ebirala. Scripts waliwo abazibala, abazisetinga. Oli n'atwa n'aga Katongole byayogera oyo tulina bwatulemera tukwate mu page ye. Ngate bannaffe nze nkimanyi. Neze ne bwe mukwata mu page abantu ne batafuna notifications message njajjogera Katonda aliddamu n'agigula. Ekyo nkibagamba ne tubamanyi. N'ebigendwa byammwe tubimanyi. N'ebigemission zammwe tuzimanyi. Naye olw'abaana abafiiridde mu struggle eno, olw'abaana battiddwa gavumenti ya Museveni, ffe tetugenda kuweerwa Sister Rose Michael paka ng'eggwanga lyaffe tulinunudde. Obulumi bwe tulina bungi. Omunyarwanda atufuukidde Omunyarwanda. Bannaye baganda bange Abanyarwanda munansonyiwa. Omunyarwanda
fukidde Omunyarwanda waliwo by'otunula nze nalabulako President kasajja kano ne mbagamba President mumutwalira mutya akasajja kano drone ina amawulire namba Milansana Felizo 702 22 27 58 0702 22 27 58 nalabulako President akasajja kano ne mbagamba abantu lwaki mutwalira President akasajja kano nga nkamanyi laba njala kusinziira ku Sanyuka TV program ya Kungu mugambe ebigambo bino ali balina bimugamba dda naye ngenze kulanga essaawa tandika okubimugamba ekintu kiba kyaliko ekyasitwago kinene nnyo Kyagulanyi Ssentamu musabe ekigambo kimu abeere wa mazima ate aleme kulowooza nti ye yekka alina okubeera obulungi kubanga ali mu sitwago aleme tweyanziza nnyo mukwano gwaffe era mugunda waffe mu struggle omukulu Katongole Julius n'okusomesa okwenjawulo kw'otusomeseza tuli basiimu nnyo mukama waffe tusaba tutambule bwetu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe era na buli kimu kitambulire ddala nga bwe twakibala tusuubira nti bwe tunaatambulira bwe tuti nga tutambulira wamu nga buli kimu tukikola wamu nga bannayuganda bano abaagala otufubbalako bajja fuuka lufumo mu nsi yaffe era twongera obajjukiza nti bajja kuba tebakyalina kye bazzaako tujja kuba tutambula nga tugenda mu maaso